Sister Isabella from the radio. Today we're here to hand over a check to the reigning mini Miss Africa, Tyra Abo, representing the country. Yes. So as the foundation behind ourselves, and this has been with fresh still a superstar. So just want to use this to ask for but you're also atali mulungi naye mukama n'abayisamu basobola okubeera ekikibali so nasazeewo abantu olw'okunsaba abangi bagamba nti netukolera ofiisi okusobola okukulabira mu nnaku enyereere nengamba kanzigule wano ofiisi abantu bajje nga bandaba nti so omuntu bw'afuna ekigambo kyange kya ddakiika 3 kimumala okweyongera mu maaso budde ki kuba obeera bize budde ki bw'ogenda obeeranga ku ofiisi ofiisi ne banzigula okuva ku makya ssaawa mu mpaka ssaawa 10 ez'olweggulo naye mu tayimu omwo nja kufunangamu tayi esange oba ensanzeewo nga kansoli ng'eddeenizireyo bantu kika ki oba audience gy'otagetinze abantu abasinga be bantu abakungu abatasobola kugenda bulenga abantu bakungu baminisita aba MP abobuvunaanyizibwa nti bakisaasibwa abantu abatya abantu bw'alaba omuntu ng'akyamama mafiiri alowooza nti agenze kuloga kiraba so bw'ajjanga wadde abatirize kuloga abazze kutula na muntu ne banyumya n'afuma n'agenda tewajja mutiza mu byonna ebiri kuba bulenga owaawa nasobola okutuukawo lwaki tuwa ofiisi zitutte mu bitundu byewala eri ewala mu Uganda nafunye akamwezi kubanga akamwezi eri mu Uganda naye omuntu bw'anaaba agenze bamulagidde ku munisipitiro asanze abayaaye bamubuzaabuzizza nti wano owamama Fiinah kati essaawa zino kizimbe kino tewakyali muntu ayinza kuteekawo ofiisi n'afiira ku bantu wabula abajjanga ngira mama Fiinah bamanyimbe naye bino ebizimbe byaffe ebirala birina abayaayayi bangi afangisa kakolero n'alimbirawo abantu nayagadde efuna ekintu ekigazi ate nga kiriko sekiriti mu bufuuzi ofuuse kansala kati ndi kansala kubanga era n'obujjanjabi bwa kansala omuntu bw'ajjeewuwo okumujjanjaba oba olina okubeera kansala osooka n'omugayidinga then oluvannyuma n'okumu eddagala tasobola kujja n'omugwira bugizi tikankuwa eddagala ogenda okolebwa otya osooka kukansolinga muntu ti omuntu ajjeewo ng'alina payini kiringa bw'olaba ekanisa nti abantu bagenda mu kanisa nga balina payini bapasa bano basooka bababuulirira ne bakansolinga then ne babawa enjiri ne babawa ekisobola okubazzeera so naffe bwe tuli abasamizi lwakubafe muntu nyoma naye naffe bwe tulisooka kansolinga bantu netuuka tubawa eddagala Fiinah omuntu ajagamba amaziga gombe gali kumpi nnyo bantu balina ebizibu tebikabye era amaziga twakulako wali ng'okaabira anti kati n'ofiisi yo sijagala mubabuyambi ab'obuyambi basinga okumukaabira ab'obuyambi saagala njagala muntu anajja nga takaaba nga nange sikaaba wabwa akaaba nange mankaaba kiraba kati manjaga omuntu ajja tusike tunyumye ogenda okuva wano ng'olina paati gy'ofunyiruka nti tufumaafina ebigambo byamwenge kaneeyongereyo eri abaana abazisomyali bagwamu bagwamu bakubira amasimu mamikino naye bwajja nadda kuddayo ajja kubamalina ebigambo byange nga mukapa batumaliza ebigambo ebisembayo eri abawagizi bo n'abantu abagenda otandika okujja wano ku ofiisi ekisooka kannebaza abawagizi munkoze bulungi munkoze obulungi obutagambika bantu okuva lwe natandika okumanyika nti maama Fiinah mu 98 mpaka kati munkoze obulungi obutagambika munjagadde mumbeereddewo abalwadde bange okuva bentandikijjanjabawo mu 12 bannange nammwe munjagadde mumbeereddewo mbeebaza omukama abapa ekimisingo akamwezi eri mu Uganda naye omuntu bw'anaaba agenze bamulagidde ku munisipitiro asanze abayaaye bamubuzaabuzizza nti wano owamama Fiinah kati essaawa zo kizimbe kino tewakyali muntu ayinza kuteekawo ofiisi n'aviirako bantu wabula omuntu abajjanga ngira mama Fiinah bamanyire naye bino ebizimbe byaffe ebirala birina abayaayayi bangi omuntu apangisa kakolero n'alimbirawo abantu nayagadde efuna ekintu ekigazi ate nga kiriko sekiriti mu bufuuzi ofuuse kansala kati ndi kansala kubanga era n'obujjanjabi bwa kansala omuntu bw'ajjeewuwo okumujjanjaba oba olina okubeera kansala osooka n'omugayidinga then oluvannyuma n'okumu eddagala tasobola kujja n'omugwira bugizi tikankuwa eddagala ogenda okolebwa otya osooka kukansolinga muntu ti omuntu ajjeewo ng'alina payini kiringa bw'olaba ekkanisa nti abantu bagenda mu kkanisa
nga balina pain bapasa bano basooka bababuulirira ne bakansolinga dde ne balyoka babawa enjiri ne babawa ekisobola obbazza engu so naffe bwe tuli abasamizi lwakuba ffe muntu nyoma naye naffe bwe tusooka kansolinga bantu netuuka tubawa eddagala. Maama Fiinah, omuntu ajja gamba amaziga go nga gali kumpi nnyo bantu balina ebizibu tebikabye era amaziga twakulako wali ng'okaabe anti kati enoofiisi yo sijagalamu babuyambi ab'obuyambi basinga okumukaabya ab'obuyambi saagala njagala omuntu anajja nga takaaba nga nange sikaaba wabwa akaaba nange mankaaba kiraba kati manjaga omuntu ajja atuule tuseke tunyumye ogenda okuva wano ng'olina paati gy'ofunira kati maafi nebigambo byambulidde kaneeyongereyo eri abaana abali Saudi Arabia bagwamu essubi bagwamu bakubira amasimu mami kino naye wajja nadda mukuddayo ajja kuddayo ng'alina ebigambo byange nga mukaka. batumaliza ebigambo ebisembayo eri abawagizi bo n'abantu abagenda otandika okujja wano ku ofiisi. Ekisooka kannebaza abawagizi munkoze obulungi obutagambika bantu okuva lwe natandika okumanyika nti Maama Fiinah mu 98 mpaka kati munkoze obulungi obutagambika munjagadde mumbeereddewo abalwadde bange okuva ntanjanja bawunkumi bbiri bannange nammwe munjagadde mumbeereddewo mbeebaza omukama abaapa ekyensigo kunziramu akaabafere abo abafere abeerimbise mu linnya lyo Maama Fiinah, ennamba zino bamanyi okuwa abantu ennamba nti abakubire Maama Fiinah, ennamba zino bamanyi okuwa abantu ennamba nti abakubire Maama Fiinah, ennamba zino bamanyi okuwa abantu ennamba nti abakubire Maama Fiinah, ennamba zino bamanyi okuwa abantu ennamba nti abakubire